kyogamba nti ng'omuvubuka nina kuzina emirimu gya bbula. Nze we navubukamu emyaka ebbanga lye mbadde mmaze nawo nenjijja ne ntandika entangawuuzi zino. Sirina nnyo mirimu mingi era we nazitandika nenkola byenkoze si kwono yekka nakamwegattako emyaka 2 nenkola byenkoze nyina y'akapoloti kange. Oguze ploti mu ntangawuuzi? Mu ntangawuuzi ya miliyoni 4 nenvayo nange nyina y'akange akatangawuuzi. Naguze ngatto mulimu gwe gwakola. Era si Zezo omuddo gutta nnyo entangawuuzi. Omuddo gugittira ddala tekwatagana na muddo. So lye ddagala erifuuyira bayita batya? Ono abeera weed master. Oyita suba kiyita head master. Ono abeera weed master. So kati eno ye ntangawuuzi yaffe etuuse. Eno weeri esobola okukungulwa naye ng'ekyagenda mu maaso. Kyagenda mu maaso naye oba oyagala genda mu katale osobola okugenda mu katale tewaba tabbu. Entangawuzi mu bitundu ebyenjawulo ebimbwa ddala. Tulina abalimi Masindi yonna Fort Portal ngendayo ntambula. Ekirungi kyakugamba nti oli ludda wa ettaka lirudda wa natukumpa amafuta. Business kunze ndowooza nnungi. First of all ku bujjumbize bwe ndabye abantu bwe balina ku yo kitegeeza abaddugavu it is on record. Bannayuganda tebagenda ku kye batawulidde nti kifuna. Oyinza obutagala nti nga kufuna ne bannayuganda tebagenda ku kye batawulidde nti kikola ki? Kifuna. Tuyise mu kkubo ng'ebitundu byonna balima ntangawuzi. Kati njala kukakasa nti walina okubanga amawulire g'entangawuzi okufuna gatambudde. Onyambako otya nze yeegombi kati olunaku olwaleero ku byoyogedde okusobola okukola ekintu ekifaanaganako nga kino. Era onnyamba otya? Kale kusema official na gyosinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Yonna gy'owangaalira mu bitundu by'ensi nkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko olunaku olwaleero. Olwaleero kyemmanyi ndi Butambala naye na Isma sookojje. Na Isma lubega wano ekibibi mpiseewo era Isma serebu. Buli onoyodda wempitanga buli omu ayita Isma. Isma ogamba otya? Ogamba otya? Isma ndeeseeko ewaabwe Butambala gye bamuziika ndabyeyo kyalo nkirambudde. First of all wano tuli luddawo mu Lubugo ku Kalongooti. Bayitawo mu Lubugo mu Kalongooti teekali? Ku Kalongooti. Kati wano ndabawo obusozi obw'enjawulo bwe buti eriwa. Obusozi bungi waliwo mu Kirokola. Mu Kirokola wali ali Kalitunsi. Waliyo obugenda ekyabadaaza, waliyo obugenda obusozi bungi nnyo. Kale Isma ndeese wano era nga ayambadde gawuni eriko babayita ba Zibulatudde Commercial Farm Ntangawuzi Butambala. Era nga ensonga etulese wano olunaku olwaleero abantu naddala abali ku kyeyo namwe bannayuganda bakola ssente. Waliwo abantu abali nga noonya kiki kyayinza okukola mu ssente ze. Emirimu egimu myangu naye ng'obuzibu tetulina bubeezi information etuyamba kumanya mirimu egyo. Kakati tugenda kwegattibwako omukulu ono okwongera okubeera nga ate atutangaaza. First of all kyetaagisa ki okuteekawo ennimiro ennene bweti ey'entangawuzi. Abatulaba ennimiro eno gye tuli mu nnimiro ya ntangawuzi. Sibosabisa okulaba. Kale mukadde wange. Kwogera naani? Ono ye mwami Musobya Derrick. Musobya Derrick. Yesewo. Ogamba otya? Gye ndi taata muri mu kyeno. Ye CEO wa Zibulatudde Commercial Farm. Yenze sewo. Omugaga gwagaba emirimu. Yenze sewo. Walina ku ssente.
Yesewo. Alhamdulillah we navira njabu nkozeeko kubanga kasente nga nawe mukategeera bigenda bitya. Tubitambuza mpola mpola. Bitambula sewo. Kakali njala kusuka kubuuza. Yesewo. Wano tuli muyiika mmeka? Wano awantu wano wagazi ddala. Tuli kuyiika 8 kitundu. Eka 8. Waziba nene. Kakati olunaku olwaleero ekindeese njagala tuyamba abantu. Yesebo. Wasufo tubanjulire omulimu guno ogw'okulima entangawuzi. Yesebo. Abantu entangawuzi baziraba bulabi. Yesebo. Oyinza n'okusanga omuntu nga tamanyi entangawuzi erimu etya. Yesebo. Tugenda tuyitiramu then n'emikisa gy'abantu ndala abali abatulaba. Yesebo. Basobola okusitandinga okusobola okulima ekirime kino eky'entangawuzi. Yesebo. So tuyinza kutandikira wano we tuli. Naddala mu kwongera okumanya omulimu guno ogw'okulima entangawuzi tuyinza kutandikirawo abasinga. Okutandika okusingira ddala omuntu kwalina otandikirako biri ebintu nga 3. Otyo ekisookera ddala liba ttaka kubanga ettaka kikulu nnyo. Bw'oba onaalima entangawuzi weetaaga ettaka. Ettaka kikulu nnyo. Okay. Kyekisookera ddala lifaanana litya lyo ddungi ku ntangawuzi oba si ddungi byebyo bisookebwako. Ettaka totegeeza bunene. Sitegeeza bunene bwa ttaka. Otegeeza kika kya ttaka. Kika kya ttaka. Okay. Yesebo. Tulina ebika by'ettaka ebitaddako ntangawuzi bulungi. Okay. Kangeze ku bika nga 2. Ettaka nga lya musenyu mungi entangawuzi teziddako bulungi. N'ettaka ery'ekisenyi nga ekisenyi kya bbomba. Ekisenyi eky'ebbomba oba okitegeera ettaka likwata ku musana. Ebbumba. Liba likwata omusana egwaka likwata nereeta enjatika. Teriba ddungi likala mangu amazzi. Likala mangu amazzi kitegeeza nti entangawuzi zeetaaga amazzi mangi. Tezeetaaga amazzi mangi ne zeetaaga ettaka nga libeeramuko ku mazzi. Yesebo. Kakati wano lino ettaka lyetuliko at least bwe twali tusoma erya bulijjo tukozesa okulimirako. Lino ettaka lya bulijjo. Kati wano ekyenjawulo ekiriwo abantu tebakyera okubuuza nti oluyinjayinja luno entangawuzi ziddako bulungi terulina bizibu byonna. Tezirina tabbu na ttaka lina luyinjayinja. Ekyo bakibuuza nnyo abantu. So wemala okumanya ekika ky'ettaka kye nnina. Yesebo. Obunene bumatalinga. Obunene busobola omatalinga naye omuntu yenna amagezi gemuwa akole ekyo kyasobola ekijja mu nsawo ye. Towulira nti no yakola yiika 8. Manyi isima abantu baagala ovuganya. N'okukoppa. Bweba obuzibu bw'okubeerawo. Kampala wano alina yiika 8 kankole 8. Bwe kiri. Kozesa 5 ku 10. Bwe kiri. Ekyo kikulu nnyo okumanya obugazi bw'osobola. Sigamba nti ngenda kulima yiika 10 nga togenda sobola zimaintaininga. Lima yiika 2 ng'osobola okuteekamu amaanyi go gonna n'obwagazi. Ofunemu ekingi si kulima kinene ate ofune kitono. Bwe kityo bwe kibeera ssebo. Kakati entangawuzi ogisiganga kasooli oba eringanga nakati nti ya nasale bed? Entangawuzi teringa kasooli ate teringa nakati. Yesebo. Wadde tugiteeka mu beedi naye ennaku zino bye tukozesa beedi ze tukola ziri advanced. Si bye biri ebyedda mbu ate sima ekinnya ate kola ki. Kati ennaku zino tusobola entangawuzi yaffe nga tugitegese bulungi ne tugiteeka awantu awawoze ne tubikako ebikoola ng'eri mu kutiya ne tuba nga tufukirirako obufukiirizi mazzi. Mu wiikisi 3 mu luvannyuma lwa bbanga lya wiikisi 3 eba emeze bulungi nga tugenda tusimba. Kakati mu kusimba osima binnya ng'ebyakasooli ng'oba oteekamu. Tusima ebinnya nga bulungi. Omuntu yenna eyali alabyeko basimba ebijanjaalo. Ekyenjawulo ekibeerawo nti kino ekinnya tukozesa nkumbi nnene ate tusima emirundi 2 wansi. Ebinnya kiba kinnya ku kinnya. Kyekyo ekyenjawulo ekibeerawo. Yesebo. Kakati bw'omala okuzisimba zimala bbanga ki okumera? Entangawuzi eno weba tugisimbye ng'erina amaaso malungi. Amaaso ki? Amaaso ge gano ugamba nti emmeze evudde mu beedi ng'emeze bulungi ogw'omutunsi. Weba erina omutunsi nga mulungi mu bbanga lya wiikisi 3 eba evuddeyo mu nnimiro.
kakati bbanga ly'omwezi gumu. sokoleke eno kati eno Aha, ekirungi yine ennimiro weeri. Mhm. Kati zino entangawuzi ziri mu bbanga lya mwezi gumu. Kyova olaba nti nnyingi oziraba zivuddeyo. Yes ssebo. Kati zino mu mwezi gumu zitandise okuvaayo. Aha. Waliwo omukisa ogw'okuba nga waliwo ezalemerayo mu ttaka? Omukisa gubeerawo naye ng'ogisimbye terina maaso ate nga ogisimbye ku mbeera nga mbi. Ate nga okozesezza abantu abatamanyi kye bakola. Kubanga entangawuzi eno oba ogisimbye bulungi nga omutuuso ogutunuza waggulu mu bbanga tesobola kulemerayo wa? Waliwo omwana ayinza okukwata omutunzi n'agutunuza wansi. Buli lw'ogutunuza wansi egenda kulwana okufuna ekkubo erikola ki? Eryambuka. Okimanyi ekyo? Mbadde sikimanyi nange nkigidde wano. Empulira Butambala. Kati enkola endala Singamu okuba omukugu. kati enkola endala esobola okulemesa entangawuzi eno okumera bulungi ntegeka ya ttaka. Yeeriwa. Ettaka lino ndowooza oba oliyitamu olaba ligonda bulungi. Ekyo kituufu. Kyova olaba nti Era nekyenayo kigenda okubuuza edda. Ekyobukuta. Kaakati ettaka oba olitegese bulungi entangawuzi terwana na kuvaayo. Era mu ntegeka ennungi tukozesa nti ennimiro tuba tusaaye tugeze nti tusanze ensiko ne tusaawa ne tufuuyira ku muddo gwo ne gufa tractor ng'ejja eyitawo. Tunyumya nnyo nga tractor yesoose okola ki? Okulima. Isimago omulimu omunaku agusobola. Ajja gusobola. Ogulimu tractor. No lwakuba mugagga tabadde mugagga. Ajja gusobola. Kasa weewaayo. Kasa bane ebintu byakwewaayo buweewi. Ngalo n'amakubo agalemeddwa okulima lwa tractor. Ne tractor ogireeta ne weewaayo. Ate buli wokekkereza ennyo tofunamu. Baana mmwe mukekkereza bannange. Kakati ate alternative etali ya tractor. Alternative etali ya tractor weeri. Naye nga tractor yesingira ddala. Yesinga Okugjayo ekintu kye twagala. Ettaka lino. Andaba. Efukula ettaka eryo bulungi. Kye nkugamba okiraba. Aha. Engalo ziyingira buyingizi. Enkuba eno yasemba ddi okutonya? Enkuba mu nnaku nga 4 emabega. Kati mu ttaka erya bulijjo kiba tekisoboka. Aha. Yes ssebo. So ettaka otegeka bulungi ettaka ne libeera ggonvu. Kitegeeza nga zigenda kukola ki? Eba egenda kumera bulungi nga terwana na ttaka. Kino mbadde nkyogeddeko. Tetukyerabira. Ekyobukuta mbadde naze nali mumanyi ku mmwanyi. Kati obukuta buno kye kigimusa ekikyasinze ku ntangawuzi. Yes ssebo. Kye kikyasingidde ddala kyova olaba nti ennimiro eno gy'olaba yonna ejjudde bukuta. Ate si gwe gusooka okulimirawo guno gulinga mulundi gwakuna. Kati buli lulima oteekamu obukuta? Yes ssebo, tulina okussaamu obukuta okufuna kye twagala ekirungi n'okukungula amakungula nga malungi. Kati ku bunene buno obwayika 8 oteekamu bukuta nga nsawo mekolowooza. Kakati wantu asaawo obukuta bungi. Naye ku mbeera y'omuntu nga embeera yasi nnungi naye nga ayagala otandika. Ensawo 8 ziba zimala mu eka. Ez'obukuta oba 10. Saawa zino obukuta babuseeramu lwa nsonga emmwanyi za bbula. Ekisawo saawa zino kiri ku 14. Mutwalo gumu mu 10,400. Ekyobukuta saawa zino. Kikira ddala. Emmwanyi zibuze bubuzi. Nekimanyi n'okukka paka ku 10,400. In fact oyinza n'okutunula obulungi. Olina akuwa ensawo nagagenda. Mayinza eri ttiimu kwetetenkanya. Obukuta tewali plan B. Obukuta sijja kugamba muntu aleeyo kubanga omuntu agenda okulaba programu eno ayinza okubeera interested. Sijja mulimba nti eriyo plan endala. Plan endala gye ziri naye ate zikaluubirizaamu olw'ensonga nti tusobola okukozesa obusa bw'ente oba kalimbwe w'enkoko. Naye obuzibu bw'akalimbwe n'obusa bw'ente buli bumu nti omuddo gumera nnyo. Gumera nnyo ne gukutama. Ate kitali ku bukuta buno. Ate obukuta bukolerawo, biri tebikolerawo. Tulaba kusema official tuli kusamba oba kuli ku nnimiro ya ntangawuzi gyegimu ku mirimu gy'osobola okulowoozaako naddala gwe munnaffe ali ku kyeyo. Naye Munnayuganda ng'oli awo ng'oli mulimi naye ng'obadde tolowoozangako kutandika bizinensi. Tugenda teekawo ennamba y'abakulu bano naddala mmwe baagala okubuuza ebibuuzo. Tusobole okumanyira ddala biki ebyetaagisa okuyingira mu mulimu guno. Tukize tugaane byonna tujja bikola naye
obulimi bukyali bw'amaanyi Isima. Ekyo kikulu nnyo. Era tukubiriza abantu baffe bannange obulimi tebunnaba kugwa. Obulimi bukyali bw'amaanyi nnyo. Ate nomuna abazungu batusoomoozezza nnyo. Bw'obadde okimanyi kati ensi z'abazungu kumpi ze zisinga okulima. Brazil yesinga okulima emmwanyi n'ebbogoya. Isirayiri n'ekwata kyakubiri. Kati abantu bagize eki? Genda ekiri mugunji eno. Bukedde TV gyetwala abantu. Wa Dubai. Waliyo ensi etwalayo abalimi omulimi asinze. Netherland. Wulidde bali mu kulima bano enkumbi terimba. N'owekitiibwa Katikkiro atukuutira nnyo. Bano enkumbi terimba ate emmwanyi teryazaamaanya. Bano ebyobufuzi tusooke tubiteeke ebbali. Tusooke twerwaneko. Kirungi nnyo ogamba nti Museveni agende ng'ewaka waleseeyo ennyama. Kirungi nnyo ogamba nti Museveni abeereyo ng'ewaka waleseeyo ennyama. Naye mwenna musiiwuso abaagende n'abaasigale mwenna musiiwuso. Mwenna musiiwuso. Bannange. Kibi nnyo. Kituufu ekyo. So, tukyagenda mu maaso, otutegeezezza enteekateeka, otuwadde obudde bwe tumala okuvaayo. Kaakati olwo omanyi ebbanga lye tumala nedda naye nga sinagenda ku ekyo nabirabyewa ndaba ekikebe kiri eryo ddagala lyali lyaki eddagala lifuuyira muddo lya muddo terina we lijjira ku gundi lifuuyira muddo okuleka okuteekateeka ettaka we zituukidde wano tolina kye wali ozikozeko simaze zifuuyira simaze zikola kintu kyonna ekyantu ekyali kikoleddwako naye nga tukikola mu butundutundu obutundu bw'oyiseeko wali ng'olaba omuddo gulinga ogusiridde. Entangawuzi zino we ziba nga zivaayo omuddo gwe gusooka okumera nga zo tezinamera. Kati ogwo omuddo tugufuuyira nga wali woolaba wali olw'ensonga ntufuuyira butundutundu nti okamera omuddo obungi gwe ke tufuuyira ne kavaawo. Eddagala ly'ofuuyiza teritta ntangawuzi? Eddagala terikosa ntangawuzi lwa nsonga tulina ebipimo bye tukozesa. Ebigere naye wolisusa likosa. Lisolo zikosa. So kakati eri eyo gwe ng'oyagala kuyiga kukola mulimu guno. Kitegeeza nti n'ebipimo wakunoonyaako musobola obbimanya. Enamba y'essimu yaabwe egenda kubeerawo kalamba ku lw'obulungi bw'okugoberera okutuufu. Kaakati wensinga okwagala. Bannayuganda ffe twagala nnyo okukola. Naye ekizibu kyaffe kulinda. Isima. Bannayuganda baali bantu balungi ne kasaba alidde ebbanga eddene awo wali obuzibu akati tudde mu by'okulima obuzibu bwaffe kulinda tulimira bbanga ki kakati entangawuzi zino zirimu ebika bibiri tubadde tetunakituukako zirimu enzungu n'eŋŋanda enzungu byebyo abasinga babimanyi biba binene Obuganda bwe buli obutono obukannyo obukambwe kuwakawunya ennyo nga balina mmala kugamba ye enzungu yekyo ssebo abazungu era obawulira kaakati ebibika eby'ebyenjawulo bikungulwa mu bbanga lya njawulo omuntu alimye entangawuzi kansokere ku nzungu omuntu alimye entangawuzi enzungu n'emyezi 5 ava mu nnimiro akatale kabanga we kali kakusanyusiza myezi 5 ofuluma ennimiro ekitali ku ŋŋanda eŋŋanda ekyenjawulo kyerina nti ya myezi 8 almost edabolinga eri okuva mu nnimiro kyekyo ekyenjawulo ekiriwo ebeera nka nnyo n'ekirala ekyenjawulo ekibyawula nti enzungu tukambawo example ya eka enzungu mu eka emu mugenda mu ensawo 8 ku 10 ez'ensigo eŋŋanda mugenda mu ensawo 5 ku 4 ate mu kulima eŋŋanda ya layisi mu kusiga mukola ki mu kusiga eŋŋanda nnyangu ya kusiga kuba tegenda nnyingi tukate enzungu mu kusiga egenda nnyo nnyingi enzungu ate mu budde eyanguwa eŋŋanda ate erwawo kakati mu katale saawa zino kati kanjogere ku kiriwo eŋŋanda ya bbeeyi ku nzungu ensawo y'eŋŋanda ya mmeka saawa zino ensawo y'eŋŋanda ey'emyezi 8 eri ku mitwalo 65 abantu tukola ki Kampala ensawo eba ya kiro 120 mitwalo meka 65 tukola ki Kampala bannayise imu
2 3 nyanga nza abaana kusomera kwanza mbadde noonya milioni 2 kati ensawo ne bwozituwa kati ne tugenda nazo e Kampala abaana ku Mande batandika okusoma baba batandise okusoma tukola ki e Kampala bannange bwaleka just fe tubwerunya nsawo ensawo emu ya mitwalo nkaga ensawo emu isimanga tonna kya mukasokoleke tuwana tulina yiika mu eka muvaamu ensawo mmeka mu eka entangawuzi yaffe nga yabaze obulungi n'ensawo 10 zivaamu kiki tukime e Kampala muli awo kalaba oli afunyiza n'eriiso akulya sente zaafunyiza afunyiza n'eriiso funa ettaka eno naye oli afunyiza n'eriiso sente ziri mu bulimi so that is beautiful kakati yo teringanga lumonde nti osoggolako mpola lwogikudde ebeegenze entangawuzi eno osobola okuba nga osimako mpola nti omuntu azze ayagala ensawo 5 n'omusimirako 5 yeeba eweddewo bwekityo bwe kiri so osimako mpola kisinziira ku muntu gw'ogenda okusapulayinga wo wajja ku nnimiro ng'agenda twala zonna n'agamba ennimiro yonna sima entangawuzi zonna nzitwala n'akuwa deposit n'otandika osima then n'aleeta balance ng'azitwala omanyiza kyali kyanemesa ebintu bino ebyobulimi isima ola omusajja alina radio gye yaliko eri ku kkubo erina street gyeriko naye nga alina engeri gy'alangamu kasooli alina empeke y'akasooli emu empeke y'akasooli eyo simanye ng'alina n'omuwendo gw'empeke z'ebala ng'empeke ezo simana era nga gamba simanye eggulu y'akasooli emu evaako kiro ezo ng'akubalira bingi kakati njagala buuzo ekikolo kino kiyinza ovaako entangawuzi za bungi kikubanga singa kibaze bulungi ekikolo ekyo ekiba kibaze nnyo kivaako kiro 2.5 tukola ki e Kampala nga kibaze bulungi simo kyasobola yeno enga lwaki kiro 2.5 kitegeeza nti ne mama wange ng'alineza kuzannyamu ez'ewaka baafu ng'emu afuna sente ng'alimye baafu egi kati abasawo ne banyaba batula balina gye businzira okubanga timutulaba eno yemu ku nnimiro zirinazo ntangawuzi wansi ziri ntangawuzi ziri mu nsonda ziri mu bbanga kyezo kati ziri entangawuzi saawa zino omuntu agenda mu katale aba asobola ozikungula ndowooza zira zirese kayero kitegeeza kkula ziba zitandise okukula ku ze tugenda osange nazo ziringa ziri ziri za green tezinnaba kutuuka kukungulwa tezinnatuuka kukungulwa tulina okukkirira bwe tuti atumaye tukaleeta abantu njala tubakolere naye mbale yatugesoke tufune ku kifaananyi tewali tabu kale katubala ofuna ku kifaananyi kiri okusobola okwongera okwekkaanya omulimu guno ogw'okulima entangawuzi byonna tusobola obikola isima naye kubiriza nnyo abavubuka okukola kyokka wakati mu kukubiriza abavubuka okukola ne bagamba nti sayime okutugamba okukola otugamba naye tukole ki oba ontegeera so kati omukisa gwa bino mukisa mulala at least abavubuka okuba n'alternatives toyinza obutatandika nga bano ne bagenda mu yiika 8 nosonotandika ne ku 5 ku 10 mpola mpola n'ogenda ng'okula kubanga n'ekirala ekimu kikyasinza okutamya abantu emirimu ateekamu nnyo actually mwami gundi pozi linnya ki mwami Musoya Derrick mwami Derrick mu kuwabulwako omuntu yanditandikidde mu bungi bwenkanawa omuntu mu bugazi nga owenkoko ajja kugamba nti nga gyoli nga gwasooka sokotandike n'enkoko 50 gattako enkoko 20 zigende mu 7 omulundi oguddako yingira 10 obukuba kuwabulako wantandikidde mu bunene kyenkanawa ekyo kyandiba ekizibu okuwabula omuntu ntandika ne kino naye omuntu yenna asobola okulaba obusobozi bwe neddala omuntu waba atuukiridde ne tumusomesa bulungi asobola okumanya obusobozi bwe waalina otandikira nti bino bye okutandika ntandika na ssente bwe ziti kati weba ntandika na ssente bwe ziti nga nkomenkereza bwe nti
kantandike ne yika 3 oba emu bwekityo bwe kiri. So kati kitegeeza nti nno mayiga eri mu birala ngeza kugatta ku byemmanyi okusobola okujja ekifaananyi kya kino ekituukidde obulungi. Ojasanga nga ow'enkoko ebisinga omutawaanya nti bagiyita buluuda egenda mutawaanya n'osanga bino ebirala nga bedi ejja kutawaanya. Kati wate tulinawo challenges ezo oyinza okutunuulira naddala nga tonnafa ku bugazi. Challenges ze tuyinza otunuulira nga tetunagenda ku bugazi nti nga tusalawo omuntu atandika byatandise na bugazi ki tewaliwo byakusoomooza biriwo azironga azi sente ozina ezirabirira mwoyinza okwadvisingira omuntu bunene ki bw'oba otandikirako. Entangawuzi eno terina bisoomooza bingi nti waliwo kino waliwo kino. Ekikulu kyagikuuma nga nnyonjo. Nnyonjo etya? Nga bw'ogiraba nga temuli muddo. Nga temuli muddo. Kubanga kyekikulu ennyo kukuuma ntangawuzi eno nga kubanga obulwadde obugiruma buva ku muddo. Lw'okuuma ennimiro eno nga nnyonjo togenda kufuna kikutewanya kirala nti kino tinkyetegganya. Ekitegeeza omuddo gutta nnyo entangawuzi. Omuddo gugittira ddala tekwatagana na muddo. So ly'eddagala erifuuyira bayita tani? Ono abeera weed master. Weed master mumanyi. Ono abeera weed master. So kati eno y'entangawuzi yaffe etuuse. Eno weeri esobola okukungulwa naye ng'ekyagenda mu maaso. Ekyagenda mu maaso naye oba oyagala genda mu katale osobola okugenda mu katale tewaba tabbu. Kati bunono bunene ki? Buno eno tewera yiika ebulaku katono okwera yiika. So kati oli mu myezi emekaano eno nganda nzungu? Eno entangawuzi nzungu. Nzungu. Oli mu bbanga ki? Emyezi 6. Kati faamu yonna okukala ng'olina demand entuufu iba bbanga ki? Okukala? Ennimiro okukala ng'okusimira ddala ogisimira bbanga ki okutuuka time nga kati oli agamba nti kati oli bukwonoona bwonoonye eyo tekyakula kusinga waano. Nga tekyakula kusinga waano ennimiro eno eva mu bbanga lya myezi kale example eryeti weeba ekulidde ddala efuuka nsigo. Naye ekyo kiba mu bbanga lya mwaka gumu n'emyezi egigwamu. Bw'ogirwisa emala n'efuuka ensigo kitegeeza singa efuna bulungi enkuba esobola okuddamu n'emera ate era buto. Kubanga eno entangawuzi gy'olaba ekyazaala togiraba nti eri bweti naye ekyazaala. Kale mbadde nyala abantu tukubakubira kifaananyi kino ekituufu kansuubira kamanga bali ku kamera bakifunye bulungi. So okuleka ng'olina kyo kiyinza okuba nga kyetaagisa okumanya naddala ku wano we tuli wano ssaawa zino. Kakati wano we tuli omuntu ennimiro eno agiraba bulungi. Ennimiro erina kubeera nnyonjo kyova olaba ekyalimu green wadde zikuze ekyalabika nti erabirirwa bulungi. Kyekyo omuntu kyalina okwetaaga okumanya nti okulabirira kyekisinga obukulu. Kati wano okooza nkumbi? Kati wano tukooza enkumbi zaavaayo zonna. Naye tukozesa obukumbi obutono ezitali nnene. Kitu kiba kyogedde naye saakibuuza kati engeri gy'okizzeemu kikyotegeeza ku nkumbi ennene kikyotegeeza ku nkumbi entono. Kakati wano mu kukoola enkumbi ezisinga tuzisalamu tuzitwala ku mashini bazisala ne kasigala nga katono ke kakoola entangawuzi zino z'olaba kwe tuyita okutemera. Mbadde sikawuliranga akawunti obusimu obukumbi bwe twakozesanga okuwoola naye obo baabutundanga bwe batyo. Naye kati enkumbi eziriwo nnene bwe tugigula tugisala busazi. Ne mu lutalo lwa Museveni bwattanga nnyo abantu babutisanga nnyo abantu. Bulidde ate oseka Kisaimu. Bwattanga nnyo abantu obutono obutono kabaabula tebukyalabikako. Kale kati wano tukooza bukumbi butono zino ennene eza bulijjo gitwala ne bagitemamu tugitemamu
kale kakati ndozogera totwala ate ku nnimiro endala Mm. tugenda katingamuko etugenda katingamuko twongere okuba nga tugenda ku nnimiro endala naye gye twatandikiddeyo eri waggulu so abakulu bano be bannannyini ba faamu eno okuva wano paka eri bw'oba olina bye wandyagadde okwagala okumanya ne baganda bange abali mu Amerika eyo nina abali mu Buwalabu awo nina abali mu Bulaaya awo wonna nga okulima okwagala waliwo ebintu mulina okukola nga family ndowooza kino kintu kyangu okukola as a group olaba otya Mwami Derrick Kikolera ddala neddala ku bantu abatandiika obutandisi as a group bwe beegatta kiba kibakolera bulungi kubanga omu ayinza okuba talina busobozi bukikutandiika naye we mwegatta wamu omanyi obweggaasi g'emaanyi kati luli simanyi nebbanga ddene lwe nasembayo lima luli okulima bakuyita takabala kwalinga mu mitwalo 15 yiika si bwe kwali kati okulima saawa zino kubanga fe tukabala tractor esoose kulima okuddako kwe kukuba amavuunika ago ogattaanya obulungi awo ekemu basobola ogirema emitwalo 225 nga tractor emaze okulima kati yo tractor erimira mu makati g'emitwalo 3 ku 35 ekemu si ya bbeeyi ezobedde ogitya nga ngamba nti tractor olaba abantu gavumenti egamba nti tesobola kulima luguudo telunayita mu budget kati nze ng'obwo ng'obungamba ya bbeeyi ekirungi gavumenti wano wadde embi ne tugyebazaamu yagabagaba zitwakita ku magombolola era gye ziri oguliramu mafuta gye ziri naye n'abantu balina kati obuzibu bw'eggombolola nti eyinza okuba eri bize then n'okozesa ey'omuntu okwanguya emirimu gyo 3 ku 35 yiika bwe bagirimira nokkaba nogaba 15 gyemitwalo kale lwafula 5 tuba n'ettaka erigondanga lino baligondanga lino bw'oliraba bazi watugambye ensigo bw'oba ogitunda mmeka ensigo ekyenjawulo ekiriwo nti ya bbeeyi ensawo y'ensigo ya mmeka saa zino ensawo y'ensigo eri 75,000 ku 8 ako kaddemu nnyo abantu bakawulire ensigo eri ku 75,000 ku 8 naye ng'emaze otegekebwa bw'ogirina ensigo weeri naye ng'emaze otegekebwa tugirina mu bungi buli ajagala gye buli ajagala asobola tutuukirira yakusimba okuggyako ng'oyagadde waliwo omuntu agamba nja kuyiga buli kimu ensigo yange gimpe ogireete n'ogitwala n'omuyigiriza ng'ali wuwe n'omugamba bagibiikawe bati n'abaayo nga buli kimu akoze eki akiyize waliwo abantu abakekkereza yagenda mu katale agule entangawuzi zazibikke kaakati abantu ng'abo be batononedde akatale k'entangawuzi olw'ensonga nti eyo entangawuzi etanatuuka kukola nsigo eba mbi nnyo olw'ensonga weba ekuyambye n'emmera tojja kufuna makungula malungi naye okusingira ddala evundirayo mu ttaka tevaayo newembanga ngisimbye ereesa emitunsi niwogisimba nga ereesa emitunsi era tebeera ng'eno etusse kubeera nsigo kati ogimanyi otya nti eno efuuse okukola ensigo entangawuzi etuuse okukola ensigo ebeera n'abalimi si mu katale ate tugoba bugobi mu katale omuntu yenna yeetaaga ensigo talisapo igenda mu katale alina tuukirira omuntu omutuufu agirina gwe bw'oleeta olugezigezi nti kanneegerezeeko oba bikola nga samuna ojja kugula entangawuzi nga teyafuuyirwa bulungi ate omulembe guno mulimu abantu abeegeziwaza ensobola ye nga buli kintu akiwakanya buwakanya gy'ofunire gye bataafuuyira bulungi n'ogitwala n'evunda buvunzi oba okitegeera okutwala entangawuzi nga ndwadde n'ogisimba mu myezi 3 evuddeyo myezi 4 ng'ekaze yeerongooyo w'omulaba kyokka nga nsi teri kiriyo kati eyo oba wafuna nga tetusse kubeera nsigo ate nga tebagifuuyidde bulungi kale bwera bangu twegattako mu nnimiro endala gye tugenda okuba nga tugendamu nga tutongera okuba nga twetegereza obulimi bw'entangawuzi enamba esimu eri ku screen awo osobola okuba nga ate okubira ku bakulu bano ne mwogerezeganya ne mulaba mukkiriza omuntu okujja okulambula ekyo tukyagala nnyo omuntu waba waali ne yeetuukira
ne woba toliiwo tuconnectinga ku muntu gwe weesiga najja ekyokubiri ekyo saagala kirabirwa mu buyinza okukivaako abantu tubalaze ebyo tubalaze bibyo onyambako otya nze yeegombi kati olunaku olwaleero ku byoyogedde okusobola okukola ekintu ekifaanaganako nga kino era onyamba otya oli musajja mulokole nti wasikiriza Mukama Yesu okubeera omulokozi wo nti nno lwaki kintu kirungi nnyo n'eggulu gyeririnze nkubule Yesu oyo mulungi nnyo okukola n'ojja n'osomesa okikola otya anye ne Yesu kakati ne Yesu naye oteekwa okuwagira Yesu mwenamu kyonna mu nsawo kuba kati ssebo tosobola okujja muntu ku nnimiro ye n'amage naye yayita mu buzibu omanyi bano basajja bayinza omakatali nedda ssebo katonda gyamujja oteekwa okujjayo ssebo n'akantuntu bannange tetujja kuginya muntu bwakyo buli kimu kyonna oteekwa okujjayo n'akantuntu tetutegeeragana ekyo okusomesa ojja kujjayo n'emitwalo nga 25 kuba tojja kunsanga ndi eri ntegeka tulina woofiisi tulina kompyuta tulinamu zikamera tulinamu biki bw'oŋŋambe njagala kuntwala ku gundi nve emmotoka okuva ekibibi wali woofiisi ngigye mu lubugo ku kalongooti nti kubanga Yesu gy'ali nedda bane Yesu naye agenderako n'ebigenderwako ekisa kya Mukama kitumale nga bwe tuvujjirira enteekateeka era tujja kutwalako mu woofiisi yaffe yakabi tulina woofiisi tulina uniform tulina buli kimu kyonna tuwa omusolo mu gavumenti tulina license tulina each and everything naffe tebabituwa obuwi ekintu kyofunidde obwere kati nga on the serious note tokivaliwe oba tokivalinga kyovala n'amakampuni gabitandise gana gatwala abantu ebweru luli gabadde gakutwala fulire naye kati gabimaze ogagenza okizuula kati na kampuni emu tejja kunyiga ya mukwano gwayo badde bagiyita BM ng'etwala abantu bweru yandaze passport omutwalo mulamba naga ekyamuganyo ayinza n'okuggalawo kampuni lwansonga abawala babadde bawa passport kati badde omukubiranga nga nze munnange omwami wange twali tuyombyemu nga wasize oli yamugobye kati sikyagenze bweru omwana aganze taata yaŋŋaanye omwana aganze nti omwami yaŋŋaanye nze ne bweru ntyayo natidde abaana bange balekera omukazi ababonyeebonye era kati amakampuni gonna agatwala abantu ebweru ebyobwerere byaweddewo oteekwa okujja ng'ozze ne passport ate n'obawo ne ssente endala z'osasula naawe kikulume n'omusajja yandaze passport ekutiya namba n'amaziga ng'akaaba naga ziri wano obakubira tebagana nakwata ssimu mwana ga nze nabivaako nze nafumbirwa nze nafuna olubuto nze bba wange yali antaddeko mujja we kati twategeeraganye mujja we yamugobye ulidde nze biki bwebyo kati banne omuntu nti Yesu anaagira tuli kumpe tutwaga tubasanyuse oyagala kusoma janguyo n'akantu oyagala kulambula janguyo n'akantu ate omala tukubira situgwako bugwe tetuli bakireerese ate ne bwe tuba mu nnimiro era olina tutegeeza ne tumanya nti waliwo abajja waliwo emirimu egigenda mu maaso goleka tugabugaye nti bali mu lugoye ku kalongooti gojje kali waliwo twogera naye nga wano waabwe era mwe bali mu comments our village it is your village yes ne tojja nga toyogedde bwe kiri Shifula toyojja Rashida omayi basinga kuno Rashida Latifa Aisha nkimanyi wano omanyiwo era wali wansi we mwazanyiranga it is okay nese okube ku namba y'essimu kakati wabanga tumaze okukiziga biri nga tumaze biyitamu kyetaaga bbanga kiraga lunaku lumu oba mwetaaga obudde obuwera okusobola omuntu okubanga ali ready oba mutambula naye paka entangawuzi omuntu kati kino omuntu bwe tufunidde ettaka kubanga waliwo abo abagamba sina ttaka naye osobola okunfunira ettaka omuntu gwe tufunidde ettaka ne tulipangisa oyo tutambula naye paka mu makungula emuyinawo enkola nga musobola okunfunira ettaka yesebo kubanga abantu bangi bali tebalina mataka naye nga ayagala okulima oba okitegeera era kikolebwa kitya abali ebweru kakati ekyo ekintu abantu amataka wegali abagala okupangisa oba ng'oli ewetaaza okulima wangisebo oluganda otufuli battaka kakati omuntu ayinza okuba nga gyali eyo naye nga yeetaaze nnyo okulima entangawuzi naye nga talina ttaka ettaka tusobola oddifuna
tulinoonya ne tulifuna. Ekyenjawulo kye tulina nti eno ettaka baliseeramu. Eno tuli kumpi n'ekibuga bannange. Ettaka baliseeramu. Ettaka balipangisa yiika 5,000 ku 60,000 omwaka omulamba. Guba mwaka mulamba. Ekyo kikulu nnyo kaddemu. Ninayo Filipe Sebinene mu UK. Ettaka balipangisa omwaka mulamba 5,000 ku 60,000. Guba mwaka mulamba. Niwoba omwaka guweddeko naye ng'ennimiro yekyalimu ebirime byo kuba kuteesaganya n'oyo omuntu akupangisizza n'omugamba munnaye mpaayo omwezi gumu. Tekisobola kugaana. Kubanga omuntu wagumiikiriza omwaka omulamba kati omwezi ogumu gumuleme tekisobola kulema. Naye ng'amataka tusobola eryalayisiko olinako woolirina. Amataka ga layisi tugasobola okugafuna naye nga bbali wa Kibibi kubanga wano kumpi n'ekibuga. Naye bbali okyayogerera mu Butambala. Mu Butambala gye gali tusobola okufuna ettaka nga yiika ya 40,000, 45 ku 5. Naye yewala bane Ekibibi muwulirayo bannange. Siva wabi, siva wala. Ekibibi si wala wabi bannange. Mujja kulowooza nti kubanga Ekibibi ne tawuni ya bbeeyi nnyo. Twafunako ne pulezidenti ng'ava Kibibi. Yusuf Lule. Naku 2 n'avaako. Naye twafuna pulezidenti. Nezaali 2. Twafuna pulezidenti. Kama yabayamba. Twafuna pulezidenti. Singa mmwe mulina ndowoozo amazeekaana. Tewalindabye. Ate sali badde naawe. Nange nali badde naye Mukama yamanya nti olina obeera nange. N'amuweezo nga kabonero ka naye Sebo Saimo era twafuga. Pulezidenti mwana w'Ekibibi twamubawa ate tujja kufunayo n'abalala. Kabonero mwafunako one people one Uganda. Kakati tubadde njagala. Yes sebo. Mayisi maddamu nziza mu lwayi nerabira. Okay, mbadde njagala kumanya mpulidde emitwalo katubalye kale ku 35,000. Tuso different taka. Tusobola dino ya tulifuna. Kakali ntaddemu 35 aganga agettaka. Yes sebo. Kati igwe obebe bya simu. Kati ebyo ebisigadde tubiba bya kuteeseza ku simu. Mulabi. Tulina muwendo gwe tuwa muntu nti guno. Kati munkwasiza wamuginkwasanga bweri wano oba munkwasa siringa mufunya abagula. Ennimiro eyo tugirabirira naawe weetabamu si kutulekera. Yes sebo. Zebadde manyi wembawa nga ngende e Kampala nga nfuna ebyana ebinaalya ssente. Naawe olina mu mwezi emirundi at least 2. Kiba kyavunaanyizibwa eyo ennimiro gy'oteseemu ssente yonna. Wabeera mu UK nga Feibe Sebinene. Yes sebo. Mukwano gwange nnyo ali mu UK. Ali ebweru mu diaspora kati akuwa alambula asupervisinga. Era omuntu watutuukirira neddala ku simu ku WhatsApp oba ku Imo tusooka kubuuza olinayo omuntu gwe weesiga asobola okuba nga tukola naye kubanga kye kikulu. Omuntu gw'otukwasiza oyo gwe tutambula naye paka nnimiro yo kukugikungula. Ng'alina okujja buli mwezi emirundi 2 waba bize nnyo at least omulundi gumu. Mulina mu ku lugambo kubanga tulina obuzibu bumu n'abantu b'ebweru. Oli bamuweereza ssente gasente z'omugaga tannamala kujja ku sayiti ate n'atatuuka. Mulina mu ku lugambo nti omwana ono nga teyazze. Kaakati ebyo biba bya ku ssimu kubanga oyinza okuŋŋamba nti munnaayo omuntu musindisa akutuuseeko naye nga tannantuukako. Ne nkugamba nti munnaayo yandibanga ali mu kkubo naye tannantuukako agenda kujja. Wetaaga mu ku lugambo betuweereza ssente zaffe olumu bakola bya biki byabwe. Era nze woweereza ssente nga zirina kujja eno okukola mirimo gyo nina okutegeeza nti munnaayo wazisindise naye tezinantuukako. Oba abakozi bali mu kukola naye babanja kubanga tetuleka nnimiro ya muntu kufa. Bali bebamu ku bakozi Tata kyekikwasa ku ttama bw'onaafira n'akwata ku bbina. Sooka ojje tukubuuzeeko tulabe. Sooka ojje. Kaakati njagala tumale twambuka eri mu nnimiro. Then tugende kwekola ki? Kwesembayo. Ate ekintu kitambula. Abakulu mugamba mutya? Bigenda bitya? Kati abakulu omulimu guno gumazeemu bbanga ki ogw'okulabirira entangawuzi? Omulimu guno ze ngumazeemu ndowooza emyaka 4. Oddemu ogufunyeemu akasente. Ngagga asasula. Omugagga atusasula. Omukya kubanga waali. Atusasula omugagga. Omanyi Uganda we yafuuse yakwabya bagagga. Omwabya batasasula. Era singa badde tasasula. N'akugoba n'enkusabira. Namwawukanako dda naye asasula bulungi. Ze bankozesa bukozesa.
nti ndiwo olabirira ntangawuzi za mukama wange ono naye nina bye ngufunyemu nze nga nze nali nvuga booda nenva mu booda nenzija mu ntangawuzi nga bwe nvaayo mu booda nkeerayo nengenda nenzija nampa nenkuula omuddo olweggulo nengendebwa naye kati we byatuuka obudde buno sikyalina na budde bugenda kuvuga booda mba mu ntangawuzi zino nga wuza obunene bwazo osiiba muno nsiba muno nga essebo ozifunyemu omukazi essebo era omukazi mulina ewaka ogereyo omulala kasi oyina entangawuzi onaateeka ku kyayi kale ogenda tu omukulu wamazzi naye kankubuuze kugamba otya njogera nani Luyombi Abudu kiwenyumiriza mu ntangawuzi ntangawuzi nze nange nzikukozeemu ebbanga si ddene nnyo naye nga ddene myaka 3 oluddemu kisanja kya pulezidenti oba okibulako ebiri kyogamba nti ng'omuvubuka nolina kuzina emirimu gya bbula nze we navubukamu emyaka ebbanga lye mbadde mmaze nawo nenjijja nentandika entangawuzi zino siina nnyo mirimu mingi era we nazitandika nenkola byenkoze si kwono yekka nakamwegattako emyaka 2 nenkola byenkoze nyinayo akapoloti kange oguze ploti mu ntangawuzi ya $4,000,000 nenvayo nange nyinayo akange akatangawuzi naguze engatto mulimu gwe gwakola era siina kintawaanya nnyo kyeyogera kibi bajja kukoza si gwe munene nabo onaasobola kale tugenda kwambuka waggulu gwe simayo oli mu bbingo odduka tugenda kwambuka waggulu ate tulabe ennimiro era enkola ki tovaawo ntangawuzi ebugoye kiri eri obugoye waba lyekuba etuze nalyo waliwo weetera n'okwata eyo mu lugoye sajja akusomera akalimu egombe wala wano tugenda kudda bunyeenyi naye abiri gafuuse abiri isima wansomedde akalimu taata weebale abaana bagenda soma naye naye nga luvudde nno mumalala abantu mukole edduyiro tekiri mu sapperi olunaku walampa kasozi nosanga gwe basibidde yeno nga nnene abantu wali wakawewo naye akasozi kadde kansi eriwali omuvubuka naye ate gwe ndabawo myaka kati wano tukyali kasozi kali ka mu lubugo so kati wano tuli ku bunene ki wano tuli kuyiika 4 yiika sinene nga bwe tulowooza yiika nga wano munyazi bange ezitawera wawera bulungi tuli mu myezi emeka wano tuyingira myezi 2.5 myezi 2.5 esebo okay
So kali eno nayo personal project ba eno ya muntu. Eno yaffe. Nayo yammwe. Yesebo. So kakati omuntu ayagala oyingira omulimu gwo. Yesebo. Olowooza bw'aba yeepangapanga yandyepangidde pangira at least mu buzito ba ssente mmeka obanga ategeka at least Muntu yena atandika milioni 3 kunya zimala okutandika ennimiro. 3 kunya. Yesebo. Isma milioni 3 kunya business company joyinza ogikolamu. Oyinza oba okola ssente nga mmeka oba obazeemu. Ne Kampala business ey'ennya ey'essatu. Buno obuntu obw'amasimu buli mu ssente nga mmeka. Buno baana bumera baana ba mobile money batunda cover z'amasimu bamu ssente nga mmeka. Omufuzi era bulina kukola ebyo. Bulina kukola ebyo. Kuba Kampala yalaluse. Kampala tekyali business kuba kati nze ndi wa saloon. Nene boga nti watandike saloon. Gowe esala isima. Nze nesala. Obedda nnoonya omuntu gwakusala. Nze nesala sebo. Kali noboga otandike saloon. Saloon ate business ya bei nnyo. Naye kati kangene mu business ya saloon. Tugamba tadde mu bukadde nga 15. Okola saloon irabikabikako. Onako oyinza osolooza mmeka. Saloon ey'abakyala ey'abasajja. Ey'abasajja. Ey'abasajja oyinza okukola emitwalo 29 oba 25. Naye nga wooli awo. Ne bw'oba toliiwo kati twatega akakodyo oddira omuwala nga ye awandika lisiiti. Byayingira. Buli ayingira. Ne bw'olekera bano abaana baffe mu saloon. So kali bwe tuddeko eri bizinesi yaffe y'amasimu. Oleka milioni nga 3 kunya. Onako ayinza sula ssente nga mmeka. Eby'amasimu sibitegeera bulungi. N'ayinza oweza 5. Tasobola. Kakitegeeza milioni zo 3 singa toziteeka mu ntangawuzi. Oyinza okubisamu emirundi kwazisadde mu kaduuka n'atuula. Bwe kiri. Kuba entangawuzi bagambye ensawo egula emitwalo 65. Jjukira erimu ne lwerinnya n'erumba. Ne bwe baterumbye egula 65 nina weerumba n'etabuka nekakubayo mu 7 tutunuulire akatale k'entangawuzi kayuda nga sinnazirima. Akatale? Tangawuzi eno akatale weekali olw'ensonga nti abazitwala okwetooloola Uganda bangi. Tulina abantu abafa e Congo, e Rwanda, abana Kenya, abatanzania bonna batugulako entangawuzi. Ne Kenya batugulako nnyo lwakuba ne bagamba balisaacha kyentangawuzi yaffe tewooma bitooke byebigwa. Tewooma bitooke byebigwa. Ewooma nnyo era bagamba mu supermarket eziri mu Kenya entangawuzi ya Uganda yesi era bazikima wano ate bazijja ku nnimiro. Entangawuzi bagulira ku nnimiro. Erimu n'akajanja erimu n'akatinko. Esukka we yaligize. Ne gavumenti yaffe lwakuba tetadde mu maanyi ebyo birima n'abaana nga bano. Kati ono musomesa mulamba gavumenti bwekwata biliyoni namba n'asomesa abavubuka. Ataave mu kulima. Atasobola kuvaamu. Anoonya sera ate bazimuwe. Nedda ssebo ono ayagala ne bazikwata oyinza ava mu kulima gwe. Ate waliwo ekisinga okulima. Tewali. Nze ne bampa akawumbi nkulaakulanye bino byenkola mbivaamu. Nedda ssebo. Ate najja kukola sena ate omusajja azimpadde. Olina kweyongera bweyongezi. Mulowoozezzaako ku ky'okugattako omutindo. Batulina entangawuzi etera okugula nga nse. Wano mu Uganda omukisa gwe guli oba bikolebwa bweru ebyo? Mu Uganda omukisa weeguli waliwo abantu abamu abagikubamu obuwunga. Era nga bagikima gye tuli ffe abalimi be bamanyi nti ono gundi alima tuba tubasapulayinga. So wali ku katale? Yesebo. Waliwo ebifo ebyenkalakkalira omuntu wagamba nti nze nina entangawuzi yange ngenda gitwalawo ng'ebyo bimanyiddwa. Ebifo byenkalakkalira entangawuzi eno ekirungi kye tukyalina kiri ekintu eki nti entangawuzi togisitula kuva ku nnimiro nti ogitwala wali. Bagigulira ku nnimiro. Si bino nti ngenda kujja entangawuzi yange n'ekive ate ngitwale mu owino gitwale ekibuje simanya gitwale nakasero.
entangawuzi bagigulira wano. Ab'esitoowa bagijja wano, then ab'akatale batera kujja kuba amasitoowa. Okay. Bwekityo wekibeera. Tetunafuna muntu gamba nti entangawuzi zo zisime ate zitwale wano. Sikirabanga nako. Okay. Wabula ffe tuzitundira ku nnimiro, ajagala agisanga ku nnimiro wano. Okay. Bwekityo wekiri ssebo. Ndabika byange mbubuuziza kiki kyolowooza kitanagamba bannayuganda ddala bali abatulaba? Tetunabagamba. Kyendowooza kyenjaga okutegeeza bannayuganda nti entangawuzi si yakajanja. Katya Kenyini waliwo ebirime ebirala nga byakajanja byakatinko. Entangawuzi enkuba ne bwetonye ennyingi esigalawo. Omusana ne bugwako omungi esigalawo. Waliwo ebirime ng'enkuba bweyitirira obungi ate bifa. Omusana bwe guyitirira obungi ate bifa. N'entangawuzi si yakajanja. wano nti simanyi ko yatonye ya muzira. Neteba ya muzira ne bweyitirira ennyingi nga etandise buli kanako nkuba buli kanako nkuba waliwo ebirime ebifa. Waliwo ebirime ebiga nti omusana gutamye tuli mu kyeya ebirime ne bifa. N'entangawuzi tefa. Enkuba ennyingi tegikosa n'omusana omungi tegugikosa. Kati ng'oleka ekirime ng'ekyo. Kakati ekyenjawulo ekiriwo kwongeza ku myezi eyisima byayogedde. Ekyenjawulo ekiriwo ku ntangawuzi waliwo ebikyukamu. Nga biriwa? Ku musana nga gwaka mungi tukendeeza ebipimo by'eddagala tufuuyira. N'obudde ne bukyuka we tuba tufuuyira buli wiiki tudda ku weeks 2. Oba ekyo kitegeera bulungi. Then ekyokubiri enkuba weba etonnya nga nnyingi nayo bikyukamu eddagala tukolesa twongerako ku ddagala lye tubadde tukozesa nga tuli mu musana. N'okufuuyira kukyuka tuba tufuuyira buli wiiki. Ekyenjawulo ekibeerawo. Okay. Yes sebo. Kale wadde tulinayo ennimiro endala. Yes sebo. Kale zonna tugenda tugirabeko. Yes sebo. Tuli ku ssamba yaffe ey'okubiri ey'entangawuzi eno ya Ikanya kitundutundu kyeri gye tubaddeko. Kale tugenda tutunulire ku ndala endala gye tugenda tutunulako eri mu size ki? Eri ku yiika 2. Yiika 2. Kale katugende maaso nga twetegereza ennima ey'enjawulo. Pozi nga tetunnamaliriza eno y'ennima yokka entongole ey'entangawuzi. Yes sebo. Waliwo ennima endala gye balima wawo omuntu akutuukira n'agamba nze mbadde manyi biri ebyokusima ekinnya naye ennima yali yadda. Okusima ekinnya n'oteekamu ebikongoliro. Kyemanyi togiwulirangako. Eyo gyeri naye yali yadda ate tofunamu ng'alimye wano kubanga wano ennimiro yonna ebeeramu entangawuzi. Ow'ekinnya tofuna ng'alimye ennimiro nnamba. Bwekityo weekiri. Kale tugenda twetegeeza endowooza essamba eddala mwamisi. Yesemba yatera. Tudduke ewammwe. Teri baseze? Nteri? Kati. Naye ng'eno wali abasajja bangi. N'abayi bakazi. Abakazi tetubakkiriza kutaaya bajja twononekako. Tubakuumira mu bisenge mu mizikiti. Kati n'ompulirira omuggo nga bakusanze ne mutabani muwala wa Jati. Nsooka kusiramula. Kati omusiramule nga teyatola shahada. Ebipipa gy'olabaawo y'amazzi. Gaaki? Ga kufuuyira ntangawuzi zino z'olaba. Nawe empiseeri nga bazifuuyira. Kati muzifuuyira ku stage ki? Entangawuzi eno kasita evaayo yonna mu ttaka tutandikira okufuuyira. Ku bbanga lya periodi ya myezi 3 zonna ziba zigweddeyo mu ttaka. Ziba zigweddeyo. Kasa ogambe zikola zitya? Ebbanga lya myezi 3 entangawuzi zaffe zonna ziba zigweddeyo mu ttaka nga tutandika okufuuyira. Lwaki mwefuuyira? Tufuuyira entangawuzi eno tufuuyira ebika by'eddagala. Ndyoke ngende ku nsonga lwaki tufuuyira. Tufuuyira ebika by'eddagala bya mirundi 2. Tufuuyira ery'akawuka n'eryekigimusa. Ery'akawuka? N'ekigimusa. Zirina akawuka akazirya.
aha bwobuuka obuva ku muddo Okay. bwebuzitewanya then nemufuuyira ne tufuuyira n'ebigimusa. okay siyinza okuzifuuyira singa sifuuyira ntangawuzi yange enkola eyinza obutaba nnungi. Aha teba nnungi. Edda tetwafuuyiranga naye kati omumanyi okulima okwaddawo ettaka lyayonooneka olina okuteekamu wansi n'okufuuyira n'ofuuyira. Naye ng'edda twasimbanga entangawuzi n'ojjamu bujja muddo nga tofuuyidde naye kati ennima yakyuka. Kakati kano koogambye ak'ensigo kati mukawo mukasimba mutya? Kano ensimba y'emu naye ekisinziira ku ggwe omuntu kati ffe nakasimba nga ne tukalekawo nga kansigo. Oba okitegeera? Ng'omuntu wanaalima n'agamba nimye eka emu eno nja kulekawo haafu ebeere ya nsigo endala muzitunde. Kati eno ya nsigo. Kano twakalimanga special kabeere ka nsigo naye ŋŋanda si nzungu zino ŋŋanda. Yessebo. Isima. Ndowooza ogiraba n'eddagala kweriri yamaze okufuuyirwa bulungi. Isima. Kakati njagala nga tufundikira olugendo lwe twatandise. Omuntu oyo atulaba atugoberera. Bigambo ki by'oyinza omumugamba? Of course tulambudde ennimiro z'omukulu ono nene gye tuyitidde. Buli omu mu busobozi bwe alinawo akalimiro kaki k'entangawuzi. Tulina omukisa gw'omukulu ono. Bigambo ki by'oyinza okuwa oyo omwana atulaba ali eyo okukola maybe abadde ali wakati awo bigambo ki gwe kyowaakalabako? Banne nze mbadde mbakubiriza abantu mujje mu ntangawuzi tulime. Bannange okulima kya bugagga. Entangawuzi zaalaluse. Ensawo ya $65 paka ku 8. Ate entangawuzi togitya ne bw'oba ku 25 ku 25 jangu. Naye kyenkuutira tolime entangawuzi nga tosomeseddwa. Totendekeddwa ekyo kikulu nnyo. Oyinza oga nti oba anansomesa nanjako sente nnyingi mutegeeragana. Ojja n'omulaba mwami Deriki n'akusomesa mutegeeragana. Kubanga naye gy'akoma okufuna abantu b'asomesa kiba kimulanga n'okumuwa amaanyi. Naye togeza n'oga nti ate nzirabye nti naye kantandike. Ebintu byonna byonna byagala experience. Experience. Toleeta akajanjako nti naye kanzabe no. Ate nze kyenkusaba sente zonna zitandika. Akira awo wembalira tugende wa mwami Deriki. Oyinawo enteekateeka eyaffe bamufuna mpola. Mufuna mpola kitegeeza bwavu. Kitegeeza nti sente zijja naye tezijja lumu. Nti waliwo enteekateeka ey'okukwatamu for example nti waŋŋambye tutofuna $35,000. Ne tukola enteekateeka nga buli mwezi nga bwe tuweereza sente zaffe ez'abaana abalabirira abaana nga nawe tukuweereza paka omuwendo gwa sente gw'okkiririza we gulina okubeera era nga nawe mba nandizze na bitundu byenkanawa. Kakati ensonga eyo nkulu nnyo ddala kubanga bakasitoma ekika ekyo mbalina. Nayo abakyala bali mu Bwarabu naye ng'enkola ye gye bakola. Bakola batya kati omupya tulaba? Buli mwezi aba afuna akasente kasindika ne tulabirira ennimiro ye. Era enkola si mbi. Ate n'ekirala mu kulima zino entangawuzi sigamba nti ogenda kukwata sente zonna oziteekemu omulundi gumu. Entangawuzi tugenda step by step. Ekikulu kye tuba tufuna nti tufunye ettaka, tufunye ensigo yaffe, bino ebisigadde osobola ogamba nti buli mwezi oba buli we mutuusizza mumbuulire nti sente bwe ziti ze zeetaagisa. Ffe ne tukugamba nti munnaaye twetaagayo $30,000 gagenda kukola kino ne kino. Ne tukola ogwo omulimu. Ekituyambako nti bwe tuba tutambula ffenna naawe oba olaba bye tukola nti osiyano kituufu ekintu kyange baakikola bulungi nga bwe baŋŋamba. Entangawuzi tezeetaaga sente mbukwata sente omulundi gumu ziba sente tugenda mu mitendera. Kaakati ate nimya akalimiro kange wenkalimiro kano yiika 2. Buli kimu nkimaze. Deriki ate asobola okungula nze neŋŋamba Deriki ntaddemu miliyoni zange 4. Mbalira. Kisobokera ddala
era kasita otuuka n'ogamba kati bannaaye wano wendi nnemereddwa mumbalire oba tutuule tubale ssente mmeka ze mugenda okumpa okusinziira bwe tubadde tutambula kisobokera ddala yessebo kale isi mulowooza ki kye twetaaga okumanya okuva ewa Derek naddala mu muntu waffe ono wa bulijjo ekya ebisale tukyogedde ki olowooza omenze ekyamaanyi nkubiriza bannaffe bali bweru naddala be twakazaako bakadaama bulidde ssente muleke kuba nakalaba nga mukaaga nga bakaaba naziwoleza mwami wange nasanze awasizza nasanze akoze eki ssente mweyambise nnyo okulima kuno sooka ate omugezese siwaana buwaanyi Deriki sooka omugezese muge Deriki oliyudda nti nsoose kuwaayo obukadde 2 oba akakadde kamu olabe naye ssente muleke okusinziira ng'eyo ne muziweereza abaami bammwe si kibi okuweereza abaami bammwe naye bangi babaswazizza nabo bantu bannange nabo bantu wulidde nze nakalaba abawala bakadaama nga 12 nga bagana ziweereza omwami wange nasanze awasizza wulidde ng'amufulumya mu nnyumba nasanze azikoza butya alina mu abeebweru bujja abeebuuza nina omukwano gwange Feibe Sebinene mu UK omwana wuno mukutuusizzaako Feibe oli wange nnyo omwana wuno mukutuusizzaako wulidde sinziira mu UK omuwe buli kimu kyonna so ne chairman Kabuuka kati akikola chairman we Masanafu kati ne yadda mu bya yenna bamupangisa n'asimba olusuku matooke na mmwanyi yali mu matooke na mmwanyi era twebaza nnyo abantu b'ebweru abakoze ebintu bwe bityo banne ssente tuzizze mu kulima enkumbi terimba enkumbi teryazaamaanya enkumbi teswaza wulidde muweereze ssente Derek wuyo akugambye ne bwe ziba ssente bani ne bw'oba oyagala kwa 25 kwa 25 entangawuzi teswaza nebaza ne bannabutambala bano obwedda buli we tuyita ntangawuzi balimye entangawuzi buli omu mu busobozi bwe by the way buli omu mu busobozi bwe bani bannabutambala ate wano wenkubira omulanga gavumenti bane gavumenti mutaase ku baana bano mutaase ku balimi b'entangawuzi mufune ne mu kye mubaddizaayo oba mubasalire oba mubaweeyo ku ddagala bino bye mugamba nti muleese PM osimanyaani bino byani bino PGM musooke mubiwa bano ab'entangawuzi wulidde muziwe bano ab'entangawuzi kati abba bano bavubuka bato wulidde balimye entangawuzi balina yiika kuyiika mubateekemu omulaalo mubateekemu mubasindikemuko ne bwe mubawaayo miliyoni 3 wulidde ne bwe mutawobawa nnyingi nnyo miliyoni 3 wulidde kuba ab'ebutambala abavubuka bavuddeyo nnyo wulidde Derek ate nze nga njagala kujja onjigirize ngende mpozi naye twamwogeddeko nti omulina njagala onjigirize nze ngende ekyokubiri kakati nze ngaayo wa muzeeyi ennamayumba awo alinawo ettaka entangawuzi ebala eno yokka kakati ekyo nno ekibuuzo kikulu nnyo bantu batubuuza nnyo ekyo ekibuuzo entangawuzi mu bitundu ebyenjawulo ebimbwa ddala tulina abalimi Masindi yonna Fortport ngendayo ntambula ekirungi kyakugamba nti oli luddawa ettaka liruddawa natukumpa amafuta basijja tambuza bigere kati mu bufunze era si be bakusomesa so tukuwa amafuta nojja n'okebera ettaka nzijja nenambula ettaka bw'oba olinawo abakozi ne mbasomesa bweba tugenda tandika okukola ne mbasomesa ekyokukola oba ne nkuwaayo omukozi ogu omu naye nga gwe omusasula buli mwezi paka emyezi emeka 3 oba ne tuyingira contract nti ennimiro tugirabirira emyezi 3 kikikola nnyo ku muntu nga ennimiro teri eno ng'eri eyo mu bitundu ebyenjawulo tugirabirira emyezi 3 naye sente ziba zakuteesaako kati weva myezi 3 omukozi yenna aba ku faamu gwoba weesiga n'abantu oba abali waka famire baba bayize ekyokukola abaana tubadde eri ku sayiti esoose bagambye basiibaawo tegasobola kubanga matooke oba mmwanyi nti nimane ne bagenda bakola ebya ki ekibasiibya muno tebasiiba mu nnimiro naye ba ku kitundu era ennimiro ey'oku kitundu ogiraba oti n'oyitayo so tewali kintu kyabwerinde ng'alima muceere nti olina okugoba ebinyonyi ekirungi ky'entangawuzi eno kamuje tazirya ekirungi kyerina kiri eki ate kye kikyasinze tewali kisolo kirya ntangawuzi
Embuzi ng'eri. Teri mbuzi, teri nte, teri kisolo kirya ntangawuzi. N'amakoola gano. Tewali kisolo kigirya niwe bankima. Okujjako mpozi okuyitamu nti ente eyisemu neyonoona ne tekombako. Lwaki nga gulabika ng'omuddo? Gulabika ng'omuddo naye naffe tukyewuunya kiki lwaki naye nga tewali kisolo kigirya. Oba birimu egundi olulogologo. Temuli lulogologo lwonna naye nga teri kisolo kirya ntangawuzi. Embuzi nga yeepanka. Embuzi nga teyita ku kintu. Zeepanka naye tezisobola kukombako. Ekoma kuyita mu buyisi. Okujjako ekyo ky'okuyitamu nti eyisemu neyonoona naye ebisigadde tekombako. Ate olwo Simon akanjijjukizza abantu badde baga nti entangawuzi n'amayirungi birina kubeera Butambala. Kwegamba abantu endowooza nkyamu eyo. Nkyamu nnyo nnyo nnyo. Ne bw'oba Namayumba. Ne w'obeera wa oba oli Fort oba oli Busoga eyo mu bitundu eby'enjawulo yonna. Entangawuzi ziddayo. Kikulu kya kubeera na ttaka eddungi. Pozi ne kano kakulu. Okebera ttaka. Bwe ndikuleetera mu kakutiya. Ekyokundeetera ettaka mu kakutiya tekikola. Olw'ensonga nti ettaka eryo ly'olaba olirese mu kakutiya oyinza okuba olisimye n'olikoonakona nga liyiika bulungi nga bwe twagala. Naye nga kumbe omusana we guba gwase nnyo lireeta enjatika ekitaba kirungi. Kati ekyo kigenda kukola era omuntu yenna ali yalowooza okuleeta ettaka mu kakutiya. Olikebera oba libalako entangawuzi. Tekijja kukola. Kikola bulungi nga tutuse ku ground ne tulambula ettaka bulungi. Yesebo. Kale, enamba z'essimu kweziri okwo naye osobola okuzinjogerako awo osanga mu audio yaffe n'atambula obunaatambula. Enamba y'essimu ginsomereko. Enamba tukozesa enamba bbiri. Tulina MTN ne Airtel. Airtel yaffe eri 07 5 38 66 21. MTN nebeera 07 89 32 61 nesembyayo 10. Ziddemu okwomu kusomera naddala abantu beewanga ab'ekibibi enjaga bagimanye enamba ezo. Ziddemu mpola mpola. Kakati kanziddemu Airtel yaffe eri 07 5 38 66 21. MTN eri 07 89 32 61 10. Ezo namba ziri ku WhatsApp, ziri ku Imo ne social media z'enjawulo zonna kweziri. Wonna w'otunoonyeza otufuna. Kale tweyanzeege abatulabye olunaku olwaleero Isima jantugamba abantu nti ffe tuli bannayuganda abanoonya ssente bw'oba oyagala tukyalire ennimiro oyo nze ne Isima tuyita otwekusa. Bane ekyo kikulu nnyo. Bw'oba oyagala okukyalira ennimiro yo, oyagala ogiraga abantu, oyagala okusomesa abantu, bane tunyoonya ssente ekyo kikulu nnyo. Ffe tuyite. Tulage emirimu gyo. Tulage emirimu gyo. Kamera omutwalo gumuzizze mu nnimiro ya Derrick. Exactly. Tuze n'emmotoka nnya. Tunywa amafuta, tukola kutya, tetuseera nnyo. Naye nga naffe otulaba tetulabika. Waliwo abakina nnima miti. Jangu tulambule faamu yo ey'emiti. Ate oyogedde Simon ku ky'emiti. Okimanyi abaka ba palamenti bonna bali mu mapayini? Bane abaka ba palamenti mwenna abali mu mapayini. Mututuukirire, tulambule ennimiro yammwe, tusomese abantu. Bizinesi tugikuba abantu mu maaso. Simon waali jyamu tulabe mukuleetere tulabe ennimiro yo buli kimu kyonna naffe tukola bannange ate twagala tukole ng'ate tusomesa abantu nga naye woofuna. Kale tweyanzeege olunaku olwaleero Derrick ndoza tugenda kuta abantu. Ekifaananyi byonna tugenda kufuna eby'omu bbanga n'ebya wansi okwongera okuba nga tukulaga engeri gy'osobola okulima entangawuzi zo. Business kunze ndowooza nnungi. First of all, ku bujjumbize bwe ndabye abantu bwe balina ku yo kitegeeza abaddugavu it is on record. Bannayuganda tebagenda ku kye batawulidde nti kifuna. Oyinza obutagala nti nga kufuna. Ne bannayuganda tebagenda ku kye batawulidde nti kikola ki? Kifuna. Tuyise mu kkubo ng'ebitundu byonna balima ntangawuzi. Kati njala kukakasa nti walina okuba nga amawulire g'entangawuzi okufuna gatambudde.
kaakati munnayuganda Uganda yafuuse ya ddiiru mujje tulime entangawuzi omwaka guno tusooke tufune ssente mu ntangawuzi Uganda ya ddiiru akaseera akaatukaho nga buli munnayuganda addukira Sudan akaseera ne katuuka buli munnayuganda addukira Dubai katujja tuddukirako mu ntangawuzi baddukirako ne Rwanda ng'olutalo lwakaggwa nga waliyo ki anti omanyi olutalo Kagame aba yakamala okuwamba bannayuganda bagenda e Rwanda abannarwanda abo baali banafu nnyo mu kukola mirimu mu kubatendeka era twakola kya bbeeyi nnyo ne Congo eyo gy'olaba mubali enkima bannayuganda baddukirayo nnyo nga bakajjako mu buto ne Kabila so katuddukireko mu ntangawuzi banyi kiseera kyakuddukirako mu ntangawuzi tuwulire omulanga gwa Katikkiro enkumbi terimba kikulu nnyo tuwulire omulanga gwa Katikkiro enkumbi terimba Katikkiro batumwagala newuliriza kyagamba gwe tofayo nnyo ku kumwagala kwe newuliriza kyagamba gwebeeramu ne ssente omuwala naye ng'olina ku ssente Katikkiro omujjonkere ng'olinamu ku kaseera olaba omujjonkedde tolina bano ekikulu nnyo ate nammwe abawagizi bannaffe ab'ebyobufuzi kirungi nnyo ga nti Museveni atulemeddeko oyo akomawo twali tumanyi tumuwonye naye adda naye nga olinamu abiri mu mpale ate kibi nnyo ga nti ne bw'anaakola kitalina gy'ayita fazali okweyiwa mu nguudo naye ng'olinawo abiri mu mpale nga n'akasusu kwekali nga wasaze ne ku nviiri kati enviiri za mutwalo enviiri tezikyazanya Simon genda wa Red Morin genda wa salon ya Made in Seleko enviiri kati za mutwalo esookerwako endala z'ebiri temutulaba okusala zino enviiri wulidde situkampisa bubi situkampisa bubi nange nenganga Made in Seleko nange nsala buli kanaku situkampisa bubi nenga bannange tuddukire mu ntangawuzi tugezeko ku ntangawuzi abasomesa tubalina baana bato bonna tubalina buli kimu kyonna ekyetaagisa tukirina muddukireko mu ntangawuzi kale kirowoozeeko olunaku olwaleero okutandika okulima entangawuzi tulabe kuba ku namba ezo sobiri nga otuukirira abakulu tulabe ngeri tusooka twejja mu bwavu kale tukoledde wano olunaku olwaleero nawe osobola okuti ne tukolera awo bayitawo muki wakyali mu lubugo gwe tuvuddeyo wakyali mu lubugo abano bwenswala kale ndowooza ne mubeere bulungi mwera